I decided to come as an independent in order to correct my results, because I know Kakumiro people voted for me, but because there were malpractices in elections, I was unable to make it. And Kakumiro as a district has faced a lot of challenges, especially during this previous term, this term we are winding up with. Politically, Kakumiro has been affected. It has been affected not because that the government has not worked for the district. The government has really worked for the district, but in the district, within the district, the leaders themselves have totally failed. Hereby declare candidate Anyango Janet. Cooperation with the government to see that the girl child goes to school, also the boy child goes to school. Kizibu ekisokera ddala twala omukisa guno okutegeeza Banabusia mwenna n'abaliwo nti ensonga z'akatale muziraba. Ensonga z'akatale akatale kano ke kaali katubeezaawo nga Banabusia. Kino kikosezza emirimu zaffe okusanyala n'abaana baffe okuggwaamu essuubi. Olwaleero nasalawo obutateekayo mpaawo kuwaaba wonna oba kye tuyita petition, wabula nakakasa bulungi nti mwe balamuzi, mwe mulina akalulu. Ekintu kye simaliriza bulungi kyempulira nti nti siri mu mativu gwe muwendo gw'emmwanyi ngezezaako nnyo okulaba nga nnwanirira emmwanyi. Jeeko bino ebijja direct nti budget teeka bateeka bifuna naye n'ebirala ebirwanirwa ababaka ne bifunikako nga bwolaba twalwanira Luwero Lwenzo etufuna n'olaba tulwanira za madamu agali gatalina kujja wano nga tegali mu budget. Badde bagezawo kulwana kati ekibiina kiriwamu abantu b'NRM mu Komasimbi North ffenna tuliwamu teri abakanya era kyemva mulaba teri wa independent n'omu. Tubadde tulina ekizibu ekitundu kyaffe kisigadde nnyo emabega. Ebbanga lyonna tubadde tuzanya ebifuzo wano mu Komasimbi nga byesigama ku bibiina byabufuzi. Ddiini n'amawanga. Ddiini, amawanga. Kati kyatuleese nogamba twagala tugatte abantu bonna. Twinemu ekitwakubya nitweta omwirima omuri Ibanda district. Njizire ntereka nkwate kandro buri kayo muntu netushanga nkandro erimu n'amashanyarazi nagamara kubura konko muntu nayizunisa kandro. Twagala kujja keze entalo mu Ibanda North ziziza nye mabega enkulakulana y'ekyalo y'ekitundu. Ekibiina kyaffe ekya NRM ndi registered member wa NRM. Ekibiina kyaffe mu Ibanda tekina busobozi nakirabirawo mu ntandikwa nti tekina busobozi okutegeka obulungi akalulu. Kyovola nti abasinga basazeewo abayita mu primary NRM basazeewo okutwegattako ffe aba independent. Independent bwana munyigira akabonero kange muwanyi soka cyanjagala otuusa mu constituency eno ate sijja kuba constituency yokka nja kuba wakuleka Mbende ekizibu ekisinga muno ttaka abakulembeze babbi b'amataka betuza okulangisa twagala okututumula ekirime ky'emmwanyi kuba emmwanyi terimba ebisinza okundeeta n'enguudo zaffe si nnungi buli wayita abatuze bagamba enguudo wano tozimbanga toli munene. Nyongera okubiriza baganda bange abaagala ekifo kino bajje mu mbeera ey'okuvuganya ey'emirembe tusobole okukuuma ekitundu kyaffe ne message gye tugamba abantu gisengejje tetutwala bigambo bya kutematema abantu baffe mu mawanga mu madiini mu kikula kyabwe. Esige munonde kubanga eddoboozi lyammwe nze ndirina agenda oddisitula okulabika okubanga Bukoto Midwest eddira ddala ku map. Kaadi ya NUP saagifuna yampita mu nkwawa bweti nange saabitegeera kubanga ekyamazima twakola byonna bye baatusaba okukola naye naffe twalabiraawo ng'ate bawadde mulala. Amakikabula yonga Uganda efunamu ki mu lyantonde kyekyo kyokka Uganda bwe bateena kyekufunamu mu byennyingiza mu revenue tosuubira services z'amaanyi ennyo tojja kufuna referral hospital tojja kufuna zikolansi z'oyagala. Twakanominatingako abantu 19 abakyala bali 5 ku kifo ky'abakyala kuliko 4 then ku bino ebirala ku direct elected kuliko omukyala omu
abasajja 14. Municipality hali abantu tukyanywa amaizi n'ebisoro amazzi bagwa kugibika. Water is life. Meaning obutukunywa amaizi amabi n'abantu baitu bagenda kulwala. By the way, every parish, every ward, I'm going to give 100 plastic chairs in my second term. Every ward, every parish will receive 100 chairs. Every ward, every parish will receive a public address system. That mobile one, those ones I've bought. The guidelines require candidates to start official campaigns on the 10th of November, not today. The purpose why I came into politics, one is to serve my people, but I want a strong voice for the voiceless in my constituency. Akaluga ifake primaries tukale kalungi. Bano ba register baje batanga kuwandikanga bali kuwandikanga ndi forms bawandikawo abantu tulonzi bindi bo bali kuwandika dindi. Bo bakyusanga forms dona bakyusanga forms. So nze ndize mukalulu kujja kuyira yo mbalonzi mbabuuze bendani bingi bibaire byogerwa ng'abantu baife bangi balinamu okweraliikirira aye tulikwebaza Katonda nti flag bearer w'NRM mu Jinja South East constituency olwaleero maze okuba nominated. Nendo basuubiza nti mu bumanirivu bwange bwenina mu nsonga za politics basuubiza okuba nga njabakolera bulungi mu bumanirivu bwange nga wembakobye nti nali kansala wano wetwemereire ebisanda 2 era ebisanda ebibiri okuba mu local government kitegeeza nti wembanjire mu national politics nti ku level ya member of parliament nja kudelivaringa banaidinda mwena mbasaba ngawe mwanenda kumukusigula nga nsaba akamyufu nikulu no tibyaza pismola waimwe omuna mateeka ate nga mu parliament abasinga okuteesa obulungi babanga beidi bateesa nze nsuubira nti nze oyo atuukaana okukiikirira Idinda district ku kifo kya woman member of parliament. Tutalonda tumogere irala tulonda omuntu namwasane tiyenkati ajo ofulumya amadi amalungi era amayondo abantu ge banasobola okunwa. Nze nga babiri enenda kukola ku byensoma dakamulidire mu diterere ebyobulamu bibaire nga byadagalika nsaba nti abana kamuli bantemu obwesige eyebuzaaya abanamuwulire mu gidi yatambulira mu mancholo mangi twali mu emisango gy'okulangirira abataali batuufu twataamu okudulira bajja mu tribunal twayanda ensonga daife tumaze okukisiiringa kubanga tunominatingibwa era mbasuubiza tibyembaire ndidanga mbakoba ebyenkulankulana okubona nga tutereza ebikaabuliramu okubona nga mu banneiroboozi mu parliament ekisanda ekiira ku masula kyajo nga aleetawo